asobola okifunira kunze Allahu ya'lamu Allah yasinga okulaki ayitirawo naye anoonye riziki efunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gwoyitaka gamba ntogezaayo nsembyayo kano ak'obugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu bwemusanga nemugamba atiraako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo badde ntudde okulaba kato mungu akyakumye tereza ekkanzu yo bwemubadde mutambula neisima. Naye omusajja bwazza ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako. Bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju, bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti yeisima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gyenzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka. Ibulayimu ne yeekuutiza ati ne yeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo ne mugamba ekitabo kyange ekyo ne mugamba nkwagadde nnyo musajja gwe olina amazima kankubikkulira ekitabo kino mbadde wakutwala nga kwoddako naye kankongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo. Laba mu mbeera eyo nga yejja mu kisooka neeza mu kikola ki. Omuntu bw'aba akuteresezza akakomo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu bomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukiraku. So ensi weetuuse nga bwe mugiraba nagibannyonnyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomaaso kyono pa ekyawakati kya mulala pa ensolo esatu ezagenda okuyigga. Ensolo emu yali wampologoma sewaati kasajja. Wampologoma bwe bagenda okuyigga nekwata omunyago gwabwe oyogedde kusiika omwana wo. Bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago. Ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Taalabu wakibe yatematema n'amugamba kino ekyemaaso kyange kino ekyokubiri kikyo guno omukira gwa Wakayima. Asadu kyava amutunuulira n'amukuba oluyi n'agwali n'azirika. Kyava agamba Taalabu Wakayima nti wamatematema. Wakayima yamutunuulira ng'ati ng'atonyeza ezziga pa kino ekyemaaso kikyo ojja kirya ku kyenkya. Pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ng'ekyemisana. Pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo. Pa ne kuno omukira nako kugwasa ojja kunywera ku kyayi. Asadu wampologoma kyava atunuulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga etya efaanana bwe. Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza ensiba n'amugamba oluyi lw'omaze okuwayisima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omulyango tubadde tukuyiga ffenna olina kulya bwomu. Abalina tafusiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna. Akkiririza mu Bobi Wine amukiririzeemu, akkiririza mu balala abakkiririzeemu, naye tusinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja watu okuva mukomere musabire Muhammadi Sseggirinya. Akankana naye agaye nti abasawo bali mu mmotoka ye naye ensi bw'era etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana kati tuli mu nsi kiwa jama. So tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseisimu. Gavumenti y'Obote yali teyabba mabaati ku bantu, yali teyabba ddagala, yali talina kyeyakola wabula kyeyakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda ekasika kasoba n'afuluma. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta. Kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera empologoma gwesoose okusena kakati gyakola atya.
batandika okweraliikirira. So bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo, kuba ate naffe abaleero tuvuganye nga tewaliwo alina mikono misibe. Abali ebo bavuganye, naffe tuvuganye nga teriiko akwatibwako. nga bwe twagadde obulamu bwa Isima nsiimye nnyo Kalinda nsaba ositule. Ate okubanga ofunye obukumu n'oga nti nga kangende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange, yeno Uganda gye twagala, ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akola ki? Ng'abantu ne basalawo ani asinga amaanyi. Naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere kireese obukyayi n'obusungu eri abantu. Wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu, abantu banyiiku nnyo mu Uganda sebo. Nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti, abantu si basanyufu ddala. Naye olina tayimu okutereeza kubanga security y'ennamba emu. Kojja wa Isima mwena mumutukira ku Super FM bamuyitanga omusajja Kisolo, mwamuwuliranga yayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada. Era ffe tetwewuunya Isima okubanga ayogera bw'atyo Suupu. Isima yayogeranga nga kojjaawe bw'ayogera. Isima mugezi. Isima n'atuuka n'akaaba n'agasiina na lenti. Naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga Isima nyinayo akagaati kaako. Kubanga Isima yakola omukwano. Isima namulaba ng'atadde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya. Nze sibalinaako buzibu. Ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamuguma. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Isima obulamu ngabo bwamutuwadde, Allah tukuume nga bwe tuli, okukubiriza abalabe baffe betulabako ne betutalabako, kubanga betulabako tusobola obbeŋŋanga, naye betutalaba bamulabe nnyo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu ya Nur! Nsaba otuwa ekitangaala nga kye watangaaliza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail omuteere ekitangaala mu kabuli ye. Allah tuteerewo emirembe teryasobola kituwa. Omutako gwa Allah ya Haliku, gwa Allah ya Salam, Jalal wal Ikram. Ya Rabbi ya Allah teri muntu siyinza tukanga. Ya Rabbi ya Allah teri bitala biyinza tukanga. Ya Rabbi ya Allah teri nyondo siyinza tukanga. Allah kweka kwateko obukumi ku ggwanga. Tuwongayo eggwanga lyaffe erya Uganda mu mikono gyo. Salawo eggwanga lino gye liziraga. Ano okuwa obuwangazi oba tobutuwadde otutwalire ku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu ya Qahhar! Allahu ya Razzaq! Allahu ya Fattah! Tusaba oteekerewo ekisumuluzo okukulirawo kye tutalina, okulawo Miftaahu, okulawo enzigi, okulawo baabu, okulawo Makka nga tewali kuyiwa omusaayi. Omusaayi gwa Isima okugentabiro y'okwegatta kwaffe. Omusaayi gwa Isima okugentabiro y'okwagalana. Omusaayi gwa Isima ennumusi gye tuli. Allahu ya Razzaq, Allahu ya Mudhiru, Jalal wal Ikram. Bw'avunaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Bonna abatusalaasala Allah bambule obafune eddalu. Kwa
جابه أنت وتفنى ومصيبة أنت إنا لله وإنا إليه راجعون تجمعني جارة من أمري ونور Amin. Bakbara jangu wano. Babatera kukuna na Ismail. Na wallahi wana wano saja kumsajawe. Elanga namuna banga ajira ajira mwagurati. Na tamuna na tayo. Tamuna. Na tamuna na tayo. Na tamuna na tayo. Musenshoni angere mokanga salamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة. اللهم إني نسألك الجنة. اللهم إني نسألك الجنة. اللهم استعن عليه. أرسل سمرانو. أرسل سمرانو. Kati nabaya Mungu akutumie. Kamili yonai jango tole salamu utajike. Mpeleka ashpaga. Ashpaga mumpeleka tinda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakari wangu tusoro n'abantu ebibakwana basosonna nebakwana basosonna bakiyidwa tusabibwa ne isma omulondeere bwebayinga ddala Ashbaga kato tola salamu. Ajitore. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basale katumunzikirize ntuse obulako obusembayo bweba sipiika Seki alinamu ka pressure amupatire Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ulikarejea chaisima sababu mwenye kama katonda kwa mwenye kisa apena kusaba abantu se baba kwate anga banangi Ajaba kwata. Ajaba kwata. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi salli salli wa sallim ya muri. Amin. Ya Rabbi Allah. Amin. Sala usasiye. Tusomba kupewa speaker mwena wasasite era n'abakumya era n'asaba al'omwoyo gw'omugenzi akulamuza ekisa essaawa zeezo tubeera mu salaatu lawaatirindako mwenna bwe muwulira ekigambo la ilaha illallah atali musiraamu na musiraamu tukizeemu maanyi tusibwe isima mu kitiibwa ebyaffe tubisootinge. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninako buli omu
atuuke eri muliraanwa we amukwateko mukono amutolere salaamu ate amubuuze kwani